kunyereza ng'alinga ono mutabani wo ekyana n'ekigamba alafu facts kyafunyizza ngumi kati nekigamba anti bulijjo nkikuba golooza tusoose kubagana mutabani wakuvaamu ate Tamale eyombwa. May I believe strongly nti omwana oyo was mixed up in the hospital baatuwa mulala ozemu muyita senkima mulundi omusinza ate kukimuwa fena twamugobi abaana bange abagezi bakubye endongo nga tuwonya omuteego bayinza okuba babawamulala omwana kankubole my advisor is you wanted to kill genda ku DNA oyo omwana sigenda ku DNA wange musiru omuntu bw'aba omusiru eno DM yamugula nga kirina abaana bakiwa sente kanaye kuba tugoma to DNA how can Nakacha tell me nti olubuto lwenina lwayitamu SMS adinza okwala mwana afunya ati ebikonda ayagala okulwana mbadde nkakuba enkyana eggulo mbuuza omukazi oyo emundu yo ng'eriwa ennyonda eriwa kibo gijjeeyo ogalamiza omwana akyajinga heyi ene mboba naye tulijibunadde akasajja katuli kawunadde mwe abasirikale mutwale omutamiivu eka oba nkuba esimu mukimi nyabo mawulisiya nengenda mumotoka njijjayo naye njijjayo for the first time people saw my pistol for the first time people saw my pistol tewali yali agirabireko nkakuba esasi nkattirewo kati olwani amutaasa omuserikale emundu agikutte talo lwabadde lw'amaanyi motoka yange mbeeramu ecupa za bbiya bbiri kuba muntu mutwe wabadde ogikuulamu nze mbeeramu ecupa za bbiya ezo ezitayimweru ba nange ekitwe nkikuba ekyasi kubanga namulabye agamba bino si byakitamiivu ojja kukundi yange bakiwadde sente bwekimala okwonoona ne biddayo. That's why I'm insisting we are missing a very rare opportunity. Arrest those who have made statements, arrest those stupid bloggers, bababulire, who gives them with false orders. You arrive at the source of falsehoods, and we shall eventually arrive with who sponsors this money to kill people. We don't have money to no, Kayori, second parents, nakana kufuda embe kabuke dako. Kanyako, Kasipua. Era buli muntu yena kangabulire. Nkajja munene. They should have a role. Nze ne bwoba munene ng'obwongo bufu nze mbajja ku bwongo n'oba munene nnyo naye ng'obwongo in a crisis they judge you according to the bwongo si mubiri gw'olina what you want to achieve. Omanyi abamawulire ba Uganda balowooza nti balina amaanyi mangi nnyo. Media is nothing. The society cannot accept an arrogant media. Naye society cannot media depends on the source of the credible source. Do everybody and swallow whatever they publish there, rotten stuff. Muina saturation levels are sent maker. As a saturation ya maker. Population yabana Uganda emitwala ana. Naye Tamale, society tisobola kubeera watali media. Yes, nayenga a media must be objective, must be fair. Same as in the media yamu. Susan yaliwa mu nsonga eno situnamulaba. Kino kisempa kigamba adeye wated wako musoga. Where did December did the angel Gabriel visit December ntia ekisabo jingo adeye wated. Alina kudda wa ask him. Chikuwe kupick up. Kati bamwarresting. Yes. Buli omu alina of opinion. We are looking for Kira. Babugula ndiko impalata za. Enzo kwa chogede ngambe. Babugula buguzi. You watch the trend. Monitor 6 points. Yes. Mukatwali wabo jingo kazinyonyole. Mubuyole mbako pick up obwa monitor. Ate baba yolira chi. Yes. You raised 6 points that we must answer from the public. Muyole bonna obuteka kusaidia bujingo omulete. I was going to shoot this idiot. Why? If Bujingo has a bullet in his bag, did he shoot himself? Ngati teyamuyingire sasi gamuyuza gamuyitako gamuyuza yebwa ayogera olyegezesako ekiwundu kya Bujingo bakirabyeko ne bamangani bakatira wo kati boogera okusinzira ku muntu with a target katwa kubetu bamaye naye mutabani we mwegendereze kubanga abamuteeka mu sente bayinza okumuwa emmundu ng'akyaddawa ayinza okufuna emmundu twamugobye mu famire nagenze ewaffe n'ensima kabbuli nengiteekamu omutuuka waawo mwambaziza engoye zimufaanana omutetemi nengukolako all the rituals Muganda does to a dead
toyabye olumbera omwana wo ngenda kulwabya banna gumuzimu gwamwe kumwogera nabo born on such a date died on such a date n'omusalaba kabuli yeetaaga okulabako eyo mujemba twale ku weekend come wamboza okumuziika namuziise togoba mwana mufamuleke omusota kibatabudde omusota wogulabira wobukubira togaa ntugulinde buddeyo ndabe webufudde omulala lulwo the moment you detect a molo in your family ya Tamale omwana oyo y'omukuba obadde olina abagezi ulira mugezi kyeyembwa esemba yewafu ate olabye okubanga Uganda gwemanyi abala basirise there are people who link n'abantu bemanyi nga mu family si bwemava but for us we detect you lwaki kutula ku mmeeza n'omugamba tosala toddamu tutakola bishi tosobola that I can sit with the gold omwana omubuuzi if I cannot sit with the omanyi gwe omwana oyo byakoze nga tumusirikiridde that boy yafuna ekibiina ky'abajamani ekimugamba nti okuwa omukazi omujamani omala kutunda bya kitaawo najja eddaala ku muliraano n'awalampa n'ekijambiya ate nyina n'amuditekiti nga gwayita adivaiza we nemugaa tikikubenji kukubira esasi mwana nga ataali mumaka kakati nekibba ebintu byange biwempe tv kizitwala nti makeriri kizitunda agabba ebintu by'omu nyumba ne bannangitamu I was guarded by 2 military policemen nembabuuza ani abba ebintu byange nti butabani Junior yakutte n'ekiwempe n'akikanyiga eri munne n'akitwala nga tukugadde geeti I put it in writing I Joseph Tamale Mirundi, son of Yohana Mirundi, have directed my security people guarding this Chengera home to shoot my son called Saniso on site. Leka naawe abasirikale ne banoonya mukulu bagenda kusiba tenayona omwana oyo singa bamushutinga banne tebayinza mutta nze kiri specific nyabwe adde ekyengera nyina yajoba buli nti omusajja yamukubya amasasi yennyini mujja kunsangawo nga ntudde n'omulambo ne pisto yange naye kati maama we amanyi nti omwana abadde abba ebintu by'omu nnyumba naye nga amusiriikirira we are thinking nti we shall mold him into a person. That's why I've been hiding his real identity. Mwana nadda ku social media n'akugoba ku kumbi kati wakoze platform eyo namugamba eva ku simu yange that boy is not forgivable nagende wa muganda ng'omulala nemugamba ng'asaba kumusonyiwa ku simu yange. One of my relatives I respect is Hajati Sega wazaala hamu namugambe maama nkutya nnyo nkuwa ekitiibwa naawe ompa ekitiibwa ti omwana mumuveeko tuwonya omusege mwana mumukubirira akomeweeka bamuyimbira akayimba ka bugombe komaweeka osanga aneddako lwaki mwe temumuzaala lwaki musiba kunze lwaki nemuzaala talina kalakita gyafaananya banne nakati wangenda kufulumya wano kati nkoze eki ndi mukyala ndi muzadde kyova olaba nwana omwana waffe tebamusuula bweru saba oli gwe bagoba kojjange nze bakojjange oli bamusibira mu ddwaliro talibangako kojjaawo let him continue abusing me naye nange mukyayi mukyayi abadde mukwano gwange nnyo mugende mubuuze omukazi oyo w'okujoyisita eŋŋumi zetakwekubirawo tutu nakubatteke nange nemukuba bweri kankuba nentalantuka nange nenkoma nenkakuba olutwe nendwasa kwegamba owerabira firimu mumubuuza omukazi oyo naye yawonye if it was not this yamukubya oluyi the bodyguard has held my pistol he continues charging at me n'ebikonde bye nga nze nsazewo okulunonka male naye Junior taddamu kuba bantu bakulu Junior naye baani abayonoonye Junior waliwo kaagala nnyo sente ani amuyinza okwagala sente affe tetuzaagala bwe tuti ewaffe anti ayagala kukompitinga ne banne ayina banne balwana nabo me I have children who respect me. Kasuku tafaanana ono muzeeyi
waliwo omulala Asumani singa yabadde osinga kafu batata byentwe oyo bodegali singa tebadde osinga kafu nabadde kafu bampoze mu kooti mutwale omutamiivu eka oba nze nkube simuba mukimi naye ekintu ekyo yakyogedde nti oli mutamiivu musitule mutwale alese piikapu bakasuke ku piikapu nga tuwonyebonye n'olusajja luno fenna tuli mu matako ga bujingo